ekigambo ky'omukama tatalike ebeere ensigo eyagwa mu ttaka eggimu mukama kitange leka kyane mukama taata wange naku yagenda okiwulira leka ebeere emmere mu lubuto lwe mukama kitange leka libeere eddagala mukama taata erivumula buli kirwadde kyonna mukama come and take your place Father King of Kings Lord nkwaniriza omwoyo omutukuvu taata jangu okole jangu otunyweze mukama kitange okuyita mu Kristo mukama waffe kwaniriza nnyo abaweereza kama batwera omukisa nyongera okwaniriza mwenna abasumba baffe Pastor Katumwa ne Pastor Douglas n'abaweereza bonna abali wamu ne baganda baffe mwenna nga muguze mwebale nnyo okujja mu nnyumba ya Mukama nga tutandika ekigambo kyaffe ekyolwaleero badde musaba owandiikengako kubanga ebigambo bye twawandiikanga nga batukyatusobesa edda mu kanisa byebitukoze kino kyetuli olwaleero singa nange saawandiikanga singa tosobola kundaba wano Mukama yeebazibwe so nkusaba whenever you're coming in the church carry a small book and your pen that's when you're going to benefit Mukama batwera omukisa May God bless you. Kande kano kennyini For a moment, omutwe gwaffe ogw'ekigambo ekyaleero today's theme we are going to talk about a sin tugenda kwogera ku kibi. gamba ekyo Tell me like that. gamba ekyo Say like that. Mukama yeebazibwe Praise God. bikula bayibolo yo Open your Bible olubereberye in Genesis. haleluya Mukama waffe yeebazibwe Praise God. tugenda kutandikira ddala mu lubereberye We start in Genesis. lubereberye mukaaga Genesis chapter olunyiriri 6 olwokutaano verse 5. Hallelujah. Mukama mulungi yeebazibwe. God is good. Tuli mu Genesis chapter 5. Lubereberye essuula mukaaga olunyiriri olwokutaano Genesis chapter 6. Lubereberye essuula ey'omukaaga olunyiriri olwokutaano. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiitiriza okw'omu birowoozo bye eby'omu mutima gwe nga kubi bwereere bulijjo. Mukama waffe yeebaze obweyongereyo mukwano malayo until 8 until 7 olw'omukaaga Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu nejjusizza kubanga nabikola. kati nda mu lubereberye emu 26
Mukama yeebazibwe. Olubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 26. Awo Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe afugenga eby'omu nnyanja n'ebinyonyi eby'omu bbanga n'ente n'ensolo ez'omu nsiko na buli kyewalula ku nsi. Olwa 27. Bw'atyo Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye, mu kifaananyi kya Katonda mwe yatondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa era Katonda n'abagamba nti mweyongere mwalenga mujjuze ensi mugifuge mufuge eby'omu nnyanja n'ebinyonyi n'eby'omu bbanga na buli kirina obulamu ekitambula ku nsi. Mukama waffe yeebazibwe Praise our God. nti Katonda n'atonda omuntu God created man mu kifaananyi in kye his own image. nga bwe weeraba bw'otyo bw'oli. As you see yourself, N'asanyuka nnyo kubanga he akukoze was glad that he made you n'omusanyusa and you pleased him. n'akuwa He n'obuyinza gave you dominion eri ebintu byonna upon everything bye yatonda ebirala that he created. okuli amayanja, Those are seas, okuli forests, ebibira, okuli n'ebintu ebirala ebingi and eby'amaanyi. everything on earth. Naye Mukama wamala obituwa bwe tutyo, After being given those, omuntu n'amera amalala and the man got pride, n'akozesa bubi obutonde Katonda bwe yamuwa, misused the creature that God gave him. n'agaana okuliza instructions Mukama Refused to z'amuwadde, listen to the instruction that he was instructed to. okukakkana at The end, nga tuzzeeyo he went back Mukama ng'anyiize when God is angry mu again. lubereberye 6 That's Genesis 6 olwokutaano. and verse 5. N'alaba nga ebirowoozo bye yali alowooleza omwana w'omuntu So that thoughts that he had upon the man, nti ntonze omuntu agenda I kunsinza, created the man to worship me. n'amutuma nga n'agenda e Dubai n'abuulira I will send enjiri, him to Dubai to preach gospel. n'amusindikanga e Uganda n'agenda n'ayamba I will abateesobola, send him back to Uganda to help the needy. n'amutwalanga America I take him to America n'agenda n'akola ssente n'azza mu bakadde be. to make money and bring back to the Naye to parents. his surprise, Naye okwewunyisibwa kwe, ng'omwana w'omuntu ebirowoozo bikyuse. the thoughts of the man were changed. Katonda gwe yatonda ayambe He abalala, was created to help others. ng'omwana wa Katonda gwe yatonda The child of God that was created ng'akolera lubuto lwe, is working for his stomach. ng'amalala galinnye, He grew proud. takyagala kulira He doesn't Katonda, want to hearken unto God. takyagala kujja mu He doesn't want kyaki, to come in a nga ne church. bajja mu kyaki Even if he do come, ajja just to passinga time, he just come to pass Mukama time. n'anyiiga, And God got hungry. ne yejjusa lwaki yakola He omuntu. regretted why he made a man. Kaakati kye nkubuuza, So what I'm questioning you, singa gwe wali if I Katonda told you were God ebiseera by ebyo, that time, would we be surviving by now? twandiwonye oba twandibaddewa akaseera kano? Abooluganda Mukama yeebazibwe. Praise God. So lwaki ndese topic ya leero Why ekibi, did I bring this theme, sin? tutambulidde mu makanisa We have moved in church oba tugambe mu different places, mu bifo ebyenjawulo. we've not been taught about a sin. Tubadde tetusomesebwa ku kibi. Ate n'abantu ekintu kye bayita And ekibi, what people call sin, we started grouping out sins. twatandika okubiwa ebibinja. Kasitamba nga siyenda, If I'm not fornicating, kasitamba nga sibba, if at all I'm not stealing, mba holy. I'm now mutukuvu. Mukama yeebazibwe. Praise God. Naye Katonda But atugamba, God tells us, newankubadde akabala akatono bwe kati, even if a little stain, newankubadde akafunyiro bwe even if kati, a little wrinkle nga kakuliko, that is upon you, teri ggulu. you have no heaven. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Praise the living Naye God. bw'otunula bw'oti nga bw'ondaba bwe You look nyambadde, upon yourself. how many colors do I have? Bw'oba omutunira alina kala mmeka ku lugoye lwe? Kati kitwale nga ze nfuniro n'amabala ge nnina ku mubiri gwange. Take it as a wrinkle and the spots on his Nyingira body. ntya mu bwakabaka bwa How will she Katonda? enter the heaven of God? Mukama yeebazibwe. Praise God. Genda mu Matayo 13:24. Matthew 13:24. Mukama omulungi yeebazibwe. Tuli ku kitabo kya Matthew Book of Matthew, chapter 13 from verse 34 to 24. 20. 24. From verse 24 to
Matthew Matayo essula ey'13 okuva ku 24. Awo Yesu n'abaleetera olugero olulala n'ayogera nti obwakabaka obw'omuggulu bufaananyizibwa ng'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Naye abantu bwe baali nga beebase, omulabe we n'ajja n'agisigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Haleluya. Gambo bakabaka bwa Katonda. To say that the kingdom of God Obulokozi. or salvation Bulingamo omusajja eyasimba ennimiro ye. is like a man that planted his Bw'amala garden okugisimba, after planting kwe the garden. kulokoka bwe twalokoka That abamu. is salvation as we got saved. What I know most people who are here are saved. Kyemanyi ku bantu abasinga bali wano balokoka. Bwe twaloka twalowooza nti twamala. So we get saved, we thought that we're done. Kubanga twaleka obwenzi, Because we left fornication, netuleka okubba, we left naye stealing. ate waliwo ebibi ebyekusifu. But there are those hidden Obwo things. obutonotono bwe nabagambye okubala The spot and little small thing I told you, they sit into us. ne tusirika. And then we keep quiet. Abaluga ne tukula mu bulokole, We grow up in ne salvation. tufuuka abakadde mu bulokole, We age in ne tumera salvation. envi mu bulokole, And then we get gray hair in n'obwo obubi salvation. obutonotono With the little sin, nga hatred, as obuchayi, pride amalala. n'emitolo. Mukama yeebazibwe. Ne tuyingira mu kanisa, We enter into ne church. tudda mu intercession, We start ne interceding. tudda mu bisiibo, We start fasting. ne tudda mu kino, And we ne do tudda mu this buweereza because obw'enjawulo, we naye engage in ng'embeera this zaffe tezikyuka. When our way of living doesn't Abooluganda change. Mukama yeebazibwe. Praise the Ne Lord. Katonda naye n'akutunuulira munnange osanga ali enenya. Even God looks upon you waiting for you to repent. Waliwo obuntu obutonotono bwe tutunuulira abooluganda, There's some little things we look upon, ng'okusooza, like Jerry. okuziimuula. Mukimanyi kinakyo kibi. Do you know that? Edda abaana baaziimula nga bw'oba okutte ku kintu kye, Do you know you went past takugamba nti lwaki hands. okikutteko, wabula akozesa actions. Someone could use action to N'akukola something what, that then weighs you with his n'akwata hands. ekintu kye n'agenda. Then gets her things and goes. Y'omwana omulokole ali mu That kanisa, is the born again child in nga naye church, aliridde okudda kwa Kristo. waiting for the coming back Abooluganda of Mukama Christ. yeebazibwe. Praise the living God. Olwaliro nzize twekebere. I'm here for us to check Nze ourselves, naawe me and you. olina akabalako, You have a spot, olina olufunyiro lwo, nange nnyina olwange. You also have mine. Naye at the end of the day, but enkomerero Katonda y'olunaku, ayagala ffenna tuyingire mu God ggulu. wants all of us to enter into Yagamba tagenda kuyingiza mu kino, alina yadde akatono So we we kati. will not make anyone with a small wrinkle or spot on him. Kati bw'akabiika akatono ako kogamba nti kino like flattering, ekyo nakyo naawe mbadde nsaaga. Kiki ekikulowooza nti ekyo si kibi? What makes you that Naye banne tell naye someone yaddugala nnyo. this one is too dark? Bannange, Mukama Katonda wange oba bamutonda ddi, When was he ne created? museka ne mukuba embeewo You kulo, love, shut, n'otamanya nti takuwulidde naye waliwo akuwulidde. not knowing that he has not Oyo created you, yamutonda mu but kifaananyi kye, who created him in gye your image. twatandikidde mu As we Genesis. started in Abooluganda Genesis, Mukama yeebazibwe. Praise the living God. Olw'obudde ebyowandiike bute tugenda we should kubisoma. not read some verses for the sake of Mujjukira time. bulungi Miriam, We remember Miriam, Aaron Aaron, ne Moses and Moses. nga beeyogeza obwama. Do you know they were whispering unto Naye gwe themselves? kankubuuze Aaron. Let me ask you, Aaron. Olowooza Moses kituufu Mukama yamugamba ddala awasa omukazi omukuusi. You really accept that Jesus told Olowooza him naawe that tatugenda bugezi. is Yafunira lying? ekintu kye He got n'asirika. to think and then kept Tudde quiet. Mukama Yet amuwulidde. God had Abooluganda him. Mukama yeebazibwe. Praise the living God. Nga bo balowooza boogera bwogezi, Thinking that just naye nga bageyezza. But they are backbited. Ate bagezza omwana wa And they are Katonda. backbiting the child of God. Gwe bagamba touch not the anointed one. Mukama n'asunguwala. God got hungry. Teyalinda. He never waited. Ebintu ebigenge ne biyingirawo. Paris Kati kindly. gw'olowooza ekikunoonyesa omulimu nga togufuna kiki? What makes you to seek for a job minus getting it? Abooluganda Mukama Praise the yeebazibwe. living God. Lwaki gwegwe ebizibu gwe bihitinga day and Why do you night? always hit by problems day and night? Lwaki olowooza osaba nnyo n'osiiba Why do you dry tu ne bigaana? Think you pray and fast and things fail. Kawula n'agenda for 2 days, after 1 month n'adda. The Kaula goes for 2 days and after 1 month comes back. Mukama yeebazibwe. Praise the living God. Wali weekebeddeko. Have you ever cross-checked yourself? Bannange tukebere. Let's check ourselves. Katwekebere. Munda eri mu mutima omuntu gy'atalaba. Inside the way a person cannot see. Mukama yeebazibwe. Praise God. Omusomi wa Bayibuli. The Bible reader. Tusomereko. Please read. Tusomereko Please read mu Isaaya in Isaiah. 29:16. I read mwenda kumi na mukaaga. Mukama waffe yeebazibwe.
omusomo wa Babiri kabanonye ekigambo kino. As she's looking for the word. 29:16. Isaaya essula eya 29 lunyiriri 16. Muvuunikira ddala ebintu omubumbi balimwenkanya ebbumba. Ekintu ekikolebwa n'okwogera ne kyogera ku oyo eyakikola nti teyakola. Oba ekintu ekibumbibwa ne kyogera ku oyo eyakibumba nti tolina magezi. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Ngane bagambye nti Katonda tula mu kifaananyi kye. Nga bwe nfaanana bwe nti. That's how God wanted me to be. Yanyima entumwe ng'alina ekigendererwa. Yanyima akabina ng'alina ekigendererwa. Kubanga yandabamu embala y'amalala. Nga singa mpa entumwe eno esikati ngitema. Singa mpa akabina ngenda kusuula abaweereza be. Kuba ndi muweereza nja kuba neetala. Ndeeta amazzi nga bwe mba ntambula Mukama waffe yeebazibwe abanga nedda okusemira omuweereza wange n'okusemira omwana wange entumwe n'agikendeeza akabina n'akakendeeza kati oli wano weebuuza naye Katonda ddala naddala nga yanseera entumbwe ne maama ku bubina abenda bana bwala Mukama natanyongerako yadde n'ogenda mu ffako kati ennaku zino tugula bwe tuwongerako bwongezi era n'obwokebera mu church 20% abantu batandise okubwambala kyetuva okusoma nti no ekikompe kana katuka kayinza ogamba lwaki bangula bwe bati they would have treated me when I'm a bit shorter. Banding nkoze nga ndi mpiko. Naye ng'ate eyakakola eyateesa this brand. The manufacturer. This is how he wanted it to be. Yakagala kabere. Kati gwe waki olowooza nti no. Why do you think that? Nga bw'oli essaawa zino. The way you are like This is not how you're supposed to be. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Let us appreciate God how He created us. Oba oli muddugavu, oba oli mumpi, alina ensonga lwaki yakutonda bw'atyo. Mukama yeebazibwe. Nze nina omuntu eyansoomooza. Yagamba bulijjo neebuuza lwaki waddugala bw'oti. Naye bwe ndabye senga obuddugavu gye bwava. But your mother wasn't like that. Kaakati ng'alinga ntuma ngende nguleyo ka ambi nteekube era bwe namala senior 6 neeyerusaako. Abaluganda Mukama yeebazibwe kubanga I was so good because of my color. Naye when I grew up spiritually and then I started reading my Bible, I understood the way God created me. This is how He wanted me to be. Whenever you try to change yourself, ng'otandika okugamba kirabika naye wano omubumbi ono yali tategeera. Katonda wano yalimbamu. Lwaki awa Abasudani eri height yonna? Nze n'atampa height at least in the middle. Mukama yeebazibwe. Tewali akiwulidde naye mu mutima gw'oyonoonye. Mukama yeebazibwe. Tusomereko mu Proverbs 16:9. Omuntu yateekateeka by'anaakola naye Mukama yabirungamya okutuukirira. Mukama waffe yeebazibwe. Okenda ku makya n'ogamba nja kukeera ssaawa 12 ngende nkole bwe nvaayo ngendeko mu madinaati bwe nvaayo ate ku Sunday ndume ku church. Mukama yeebazibwe. Oba okyacrossinga nga sitaffe bw'atugambye emmotoka n'ekukuba. Jjukira bwe emmotoka
emotoka gwekubye olesema accommodation ng'olina g'osense budde ng'olina ng'olangidde nga bwe yadibira ku lujja nga bw'adibidde mu katanda kyokka oteeseteese omale okola eki ojje mu kyaki nga motoka ekukuba ate kuleka oli unconscious half dead half ng'oli mulamu kati mukama n'asooka n'akulengezaako oba kitegeera si buli omu akifuna naye abasinga bakifuna n'olyokola bamba wano nga bakuserengesa mu geyeena after 5 days nogamba bannange kiri kika kyokka nga obadde na mu dry 3 days nokugamba nti olabye you saw hell mukama yeebazibwe nti obadde ogenda mu geyeena waliwo wakolapusinzeemukko mukama yeebazibwe naye nga toba mu dry haleluya tuba tukusuubira okubeera holy omukama yeebazibwe banange twekebere tetukkiriza sitaani kutublockinga kutulemesa just because of these small things what will benefit you nga waleka obwenzi noleka obubbi noleka ebibi ebyensi byeraba nti gundi takyakola bwati n'okukunama nga tokyakunama naye ng'olina obukyayi ku mutima nga omuntu akubuuza ye kano kabulaza kakonako omulembo nga kakutwala olagere kabonyiko yogera okitegeera ngolowooza ngu munnange oyogerako bwogezi bwomala kubale mukama nsonyiwe God forgive me. Which kind of God that will beg for the forgiveness? God created such a servant. Now is your minister. And he finds I don't even assume that God gave me that. Brother, waliwo ebintu byetulowooza nti tugenda kujja mu kyati batubuulire enjiri oba tukole ki tukole tutya tuwulidde enjiri nyingi naye ne tutakyuka. Why have we remained the same? tuba twakatuuka butuusi wansi ku lift otandikira abo oba kitegeera ng'ova ku kyera kubuuza banaye babuulidde ki nebwa kali akawala wakabana abantu bambala bubi mu kyaki lwaki babagambako abuluganda mukama yeebazibwe naye ng'ayogera ebyo tanafuna mulimu ifo kyokufumiitiriza ku bulungi bwa mukama ifo kyokusaba katonda amuwa omulimu netudda mu kugeyangana netudda mu kwogera mu kyaki netudda ku masimu kati bannayisaamu agenda kunkubira mukama yeebazibwe buli kaseera n'obeera mu kyaki nobasi as they are worshiping, you are checking your phone. When will that brother get to know you? owekitiibwa katonda wo tosobola kukwata simu ng'oli mu kyaki. Omanyi lwaki abasajja bano tufumbira tebatuwa kitiibwa ng'abakazi abalokole? Kuba kisi nti abasinga bonna abasajja betulina abalokole. Okimanyi lwaki? Kubanga alaba nabo ekitiibwa tokiwa katonda wo anaatandikirawo okukikuwa. Mukama yeebazibwe. Mu buto obwo oyagala bakuwasa oyagala akyuke naye alokoke. Ebikola byekulokole tabikulabamu ng'omuwala omuto nga ggwe. 24/7 bwe mubeera waka oba mugenzeko awutu byolabanga
naye byalaba. What you watch is what he watches. Mukama enjiri ogiwulirizako ng'olina ekyetaago. You listen to the gospels if you are in need. Nga visa eweddeko. When the visa is Zakatanda nga when you ziweddeyo. have no money to rent. N'olyoka otandika okunoonya basista ab'omu You start kyaki. looking for the sisters in the church. N'otawaanya abasumba You start bambi. disturbing the Kati pastors. onoofuuka koli. And then you become holy. Mukama waffe yeebazibwe. Praise God. You are delaying yourself. Oli mukwerwisa. Hallelujah. Amen. You're delaying yourself. Oli mukwerwisa. Buntu butono nnyo ba sisters. Two small things. Mostly by sisters, because when I talk with brothers, When you get up, ffe bwe tufuna obutakkaanya, we just solve the matter. when we get misunderstanding, we just solve Naye things omwana there and there. omuwala. But a girl child, Ate nga ffe tuli abangi and ku we nsi. are many Ate in nga ffe church. Mukama byatuna n'aweera ddala Can you omukisa. God created and blessed us indeed? N'atutona nga tuli balungi, very beautiful than men. Hallelujah. Naye bwe kikwata ku mpisa, Now it we are becomes deadly. behaviors. Tuli wafu. We are so deadly. Tuli wafu Omuntu nnyo. n'akugamba ekigambo nga muwala munno. Someone tells you when No, you're someone fed will yimirira up and you sister. stand still and say, N'osirika n'oddayo emabega. pull back. Mukama waffe yeebazibwe. Praise God. Tukitegeera nti obulokole is a process. We understand salvation is omnipotent. Obulokole bwa brother si bwe My bwange. salvation isn't her Eddala salvation. lyatuseeko si My lye level lyange. isn't her Naye bw'oba salvation. mufaananyi Kristo bw'anadda agenda kulinda otuuka ku ddala liri eryo ery'okubeera holi. Just imagine, will Christ wait for you to reach that stage? Lwaki tulokoka ne tutula ne tugamba kasitanze sikyayenda sikyabba siina bwe nkwatirako kake. Why do we fall in the comfort zone? We are not cheating, we are not In that taking anything. process of obutakwatirako kako mukono oli mukodo. Process of not giving stingy, you are stingy sister. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Praise God. I'm not joking, like I'm not even lying, because Sister, I've seen 9 years in this country. Amazena akamwenda mu Ne mubeera mu accommodation. and you stay in Waliwo mukwano accommodation. gwange omu yajja. There is a friend of hers that Ne came. bamuteeka mu room nga mulimu already mwalimu already abaana abalala abakadde. She found some people in She the room. took 2 days without eating food. N'atwala ennaku bbiri ng'atalya. Naye ng'ate mu room omwo mwennyini mulimu omuwala omulokole In the same very room, there was a girl who was born again. ng'afumba akamere ke He n'atandika cooked okulya. his food and he started Abooluganda eating. Mukama yeebazibwe. Praise the living God. Nga munnayuganda munnali wali katanda When wa the fellow Uganda pya talina is wakutandikira. on the bed without anything, Olinamu sukaali you have sugar. n'omwekatankira. You take it all. After 3 years Olumala Mukama n'agamba esatu. kati kankubise sukaali Because bw'oyo. I'm going to use that Hallelujah. sugar to beat you down. Bannange njogera ekindeko What should I eki. say? Why don't we change? Lwaki tetukyuka? Nojja mu kyaki. You come in a church. Nogamba sista muje mulokoke Please come Yesu and abayita say, God is mwena. calling you all. Otandika okunyenya akagenda otandika okukubisaamu And obufaananyi. you start imagining. Bwe ndokoka zakana ngenda zijja If at all I get saved, where I get the money Saamu for it? ngenda muyiya How ntya. will I lie some? Yabalokole omanyi bagamba nti omwana okoloka tuddamukola kino tuddamukola After getting saved, we reject you. siina some things. gabonaabona I cannot kasooke suffer. malirize ekyeyo Let me first finish with ndidde what ndikokera e I will Uganda. go back and You're get some delaying Uganda. yourself Oli mukweli because you busa. don't know your fate. Kuba tomanyi Abooluganda magenda Mukama go. yeebazibwe. Mukama Tomanyi na kumanya nti singa olokoka You don't know if you get Mukama- saved. God is using it as a pipeline Nti Katonda akozesa ng'omukutu okutwala ku ddaala eddala. to take you on another level. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Praise the living God. Ne And weetuulako you sit on yourself. n'ogamba nkiwulira naye You feel like sinnakiwulira you bulungi. said I feel it, but I'm not indeed feeling it. Nja kulaba I will see. ne ba preaching enjiri, They preach ne ba gospel. preaching ey'okufa kwa Yesu, They preach the ne ba death of preaching God, ey'okudda Jesus. kwa They Yesu, preach the ne ba coming back of preaching Jesus. ey'enkomerero, They preach that of ey'eggeyeena. judgment, that of hell, Osigala ng'otudde. and you stay sitting. Mukama yeebazibwe. Praise Kyokka nga gwe emizimu gye gisuulako day and night. Yet day and day you are suffering demons. Mukama yeebazibwe. Praise Ebyekika birumba gwe. The clinical things are Gwe gwe bagoba ku happening to mulimu. you. You are being fired on the job every Ng'era time. oyogera nze kirabika ndiko And you ekisiraani. speak upon yourself and think I'm Nze nabimanyi eyo senga we tasobola I kundeka know. mirembe. My aunt could not leave me peacefully. N'obutumya okuva e And Uganda. then you send from Nyeneratewa Uganda. mamaani. Go to Mama. Oba kitegeera. Do you understand that? Omugamba ndetere kano. To bring me this. Kamuziba mumwa. Haleluya. Sister oli mu kwekyereya. You are delaying Ne yourself. bwe balisoma Bible ne bagiva ku No Genesis. matter how they read the Bible, Ne from bagissa Genesis ku to Revelation. Revelation, the end of the Nga Bible, gwe kayintroduciza ndowooza by yo. changing your thoughts, Abooluganda, you're not going to benefit anything. don't end up running around Kyusa with your endowooza yo. Change your thinking. Omulokozi n'atali
omulokole kubanga ffe tuli baana ba Katonda tewali gwe yatonda n'agamba gw'ojja kusigala bwoti forever abambaddeyo mujja kugenda mu ggulu era mujja kuba batukuvu ffenna yatutonda mu kifaananyi kye kumusinza kumutendereza at the end of the day tugende mu ggulu nze mpulira biri ku TikTok naye wasanga omwana akubanja ebyawandiikibwa namubuuza okukyanga watandise okwogera ebyo byewayogedde biri mu lunyiriri ki mukama waffe yeebazibwe naye nga newatudde wennyini yakikomya banne ayagala nnyiriri mukama waffe yeebazibwe nkugambe ne banagirikwa ne bagiza ne bagiza eri you will remain the same. Change your mind. Tusomere mu Romans 12:2. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Abaluumi essula y'e12 olunyiriri olw'okubiri. So, temufaananyizibwanga emirembe eno naye mutuusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mutegeere ebyo Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa era ebituufu. Amiina. Kakati sister brother ne bw'olijjawo ne bakusabira bakuba emizimu egy'obujjajjaba bujjajjaawo kubanga gy'olaba Mukama yeebazibwe ne bwe bagikuba bagiddamu nga bw'ojja ku Sande gw'ogwa naye nga tukyusiza ndowooza yo ogenda kusigalanga gw'oli sooka okyuse endowooza yo mu buli kimu kyusa endowooza yo kuyo ne bw'otudde naye lwaki olowooza gw'oli greater than her lwaki olowooza muneegwe Katonda yakutonda differently from her lwaki gwolowooza nti gwe Katonda gwe gw'ayagala ennyo Mukama yeebazibwe lwaki olowooza gw'otegeera nnyo buli kimu lwaki olowooza gwe Katonda gwagulumizizza nnyo Katonda yatugamba yalonda bakabaka ate yabasuula. Haleluya. Olwalina osobola okuba nga nyimiridde ono ku bigere byange ate enkya nemba nga sikyasobola nakuyingira mu kanisa nga Mukama ŋŋaanye yakikola Sawulo kubanga teyagobera mateeka ge his commands. Namugamba genda otte buli ky'onoosanga yingira mweno kanisa tta buli omu omutte n'ebyobugaga byonna by'onoozikirize. Sawulo n'alyoka alondamu kabaka Agag. Haleluya. N'alyoka alondamu ente ensava n'alimba nti bino agenda biweereza Mukama. Mukama yeebazibwe. Terwali Omukama n'akyalira Samwiri. Mukama yeebazibwe. Samwiri bw'agenda okulaba kabaka Sawulo nti kiki ekyo kyempulira ekiŋoola ekiŋonga. Mukama yeebazibwe. Natandika anti kati olaba anti olaba ono kabaka bambi namusaasidde ate bino nabadde mbireese muna ebikuweereze namugamba sirika. Kakati gwe ki ekiŋonga mu bulamu bwo gundi kyosirikidde kiki kyosirikidde sister ngamba gw'atanakkiriza Kristo naawe yamukkiriza tulaba otudde onyirira bulungi naye olina ekiŋola mu bulamu bwo okalina Mukama kugamba kafulumye kuba kagenda kukulemesa kagenda kusuza kyobadde okutte n'omulimu gusobola okugenda ozanyisa Katonda. And cancel it after putting it in. Hallelujah. No tugamba oti ekyo nabadde ndoosa omufu nategedde. I got a dream yesterday. Senga wange. I knew my auntie. Wange omufu. My dead granny. Atulakulaba tugana ogendayo. Yeyaleese bino. He brought this. Boyina akaŋoola mu mutima gwo. Singa ojjamu akaŋoola. And then you make your heart pure. No, tukuza omutima gwo. Agenda kuyitawa. Where will the person pass from?
Africa fena tulina ensiri. Africa we have a mosquito all of us. And most people always sleep in nets. Abantu abasinga baka Naye mutima. kasita ensiri entono bwe teyingira. But once a small mosquito enter, No covering bulungi obuliri and then bwo. you cover your Newebaka. bed with net, you sleep, Nekuluma. it bites you. Ogenda okuzuuka after a day nga wenda temperatures zirinnye. After they wake up with high temperatures, Oluusi ng'obwana obuto obuzirika n'okuzirika most of the time the little kids collapse. because of malaria. Kura malaria. Kakati nkubuuza No, akantu akatono kewaleka ne kayingira mu bulamu The small bwo thing you left to enter in your olowooza life. tekasobola kufuukira bereje mu bulamu Don't you bwo think that it might turn into a ne problem bagamba in oyo your life? bwatyo bwa lugambo And say that one is rumor. oyo That yeerondo oyo gwolaba one oyo is too picky. oyo bannange oyo mukodo oyo That gwolaba one is too stingy. oyo mukopi That one is too nze stingy. bapitako omukopi She was so abooluganda mukama yeebazibwe Amen. ne bagamba neryako n'enjawulo haleluya kisobokera ddala It can happen. bampitako omulalu nga bwona bwenyimidde maaso ga katonda oyo alinga omulalu She looks like a oba mad bannange person. yabaaki What happened to nga her? bwona bwenyimidde nti maaso go basaba Oh, she's otunuuliro standing before nenkanye her. bulungi Please look upon her. kakati bayibuli egamba The Bible says, ti mukama alonda ebisirusiru by'ensi That ebiringa those ng'ebisiimuula those are like ebinyoomebwa rats. Those are deceived. ebyaganibwa Those are rejected. ebyasuulibwa Those who are castrated. ebivamu n'envunyu Even have nuggets. haleluya Amen. n'amutuza And makes n'abalangira them sick. mukama waffe yeebazibwe Amen. teweerowooza nti oli wasalo nnyo sisita Don't think that you are too. nti kubanga mukama akusitudde God has lifted you. n'akufuula ekyo ky'oli Make you what nti you it is are. forever It shall be. yatugamba bwe tuba tetumusinzizza ajja kusitula amayinja gajja muvunnamira They will make the rocks gajja bow before you. musinza They will worship you. haleluya Amen. mukama asobola okukozesa ekintu You kyonna can use anything. nekyotasuubira Even what you can mukama waffe yeebazibwe Amen. tukumenya akamwa kaffe Yes, protect ebyowangambire sensazewo okozesa omumwa gwange I've used my olw'obudde mouth due to kuba time. ndabye nga tuggwawo Because you are perishing. haleluya Amen. tuggwawo olw'omuntu obutonotono You're getting nolaba things- omwana things- asiba things. someone is fasting 3 days So omuntu asiba ennaku ssatu. dry Is that dry? mukama yeebazibwe Amen. nokyakalanira mu kwaya And then you practice get confused in mukama yeebazibwe Amen. neziviirako eyo ku mulimu n'obubangale haleluya kali akasajja bakaba obuyinza bwako You know that man was given authority. ka supervisor The supervisor. lwakuba tekasoma He's illiterate. lwakuba tekamanyi luzungu He cannot speak buli English. bekakugambako If I tell you n'okyusa mu something, luganda you watulaba change naye in Uganda. musajja Have this man. ekizibu okuwunya kwabwingira ne mu bwongo tegutegererako God ddala will stick in their kale mind. bannange butama You know, I hate kale that. bunyiiza You know, they make ng'oli me mu feel angry. kisiibo You are in fasting. kubyembagamba tebuli kintu kyesikolangako haleluya nze nali nemeddwa location eni gye ndimu kati She once failed. She was about to fail at the location that she has now. ng'akasajja nemeddwa okukwatagana She nako could not manage to cooperate with the manager. location eyasooka omuwala yaŋŋamba The first location she was ngabone coming. oli kali akasajja oli omusajja amanyiira You know, akutuma the other man is despising me. n'awataliiwo akutuma n'ekitali mu magezi Send me everything. ayagala Even ebitiibwa useless. He wants sengamba honor. Christine You don't know singa Christine. oyo omusajja abadde akugambye mufukaamirire If kuba I ye don't- boso wandigaanye She wanted to need you before him. Ate nekitumiikirizamu mwattu. Meditate upon it. kubanga ye bosi wa Because he's the boss. nembeera nga ndrawundinga buli wamu You know, around it everywhere. nakola mu different places I work in nga different sinaba places. kusumululwa And I was getting the kyebayita renewing of the mind okukyusa ne endowooza. bwe nagenda even when I went to the place that way I'm working Ne bwe yagenda mu kifo gy'akola nga already kati, I had that attitude ng'alina embeera nti buno eyo. obusajja bumanyiira Nti this man, you know, abooluganda that's where I started turning round nenkwata ekigambo netandika okusoma bayibuli naye kiki mukama nga bayibuli egamba nti tuwenga ekitiibwa bakulembeze baffe she goes to her life and then the Bible ate bw'obanga okola as you're working, work as if you're working for yourself kolanga oba kitegeera tokola nti lwakubanga ndikolera mukama Don't wange work to the sake of toilet noyiwamu process. buyimazi ne clorox naawunya nogamba nti omaze And then you just do things. that is cheating Okoku. mukama wo takirabye Your boss has not seen it. n'ogikuta after 3 days kuba etukula And then you clean it after 3 days. abooluganda you're cheating and God is watching you Ate Katonda alaba ng'oli asaba. nogamba otya ti I'm fasting sina maanyi See, I have no power. Kandi I have yise no mu energy. buyisa. Let me just release it. abooluganda tukyuse Let's change, brethren. nfukamidde naddala abawala basista I'm begging you, brethren. tuve mu bubi obutono Let's leave this small tuve mu sins. kukyawa baganda bafa watali nsonga Let's leave around tuve mu kugeya
Let's not Why would you start complimenting about everyone and about everything? But mind your business. In the process of complimenting him or talking about him, I had envy. Even a small thing could turn me off. But the way they teach I started us, even praying when someone is quarreling with me. and then I ask for God to reply the person. Please God shut my mouth. Because I know if I reply, I will not remain the same. And harm her more than what she has done to me. Praise God. Scriptures will benefit you minus you change your mindset. God gave us the scriptures to change us. We have read the scriptures Sunday to Sunday, but remain backbiting, remain picking ourselves. Mostly hatred. We are full of hatred. Praise the living God. We're full of evil, envy. You see, someone to hate someone without reason. And then you hug that person. How are you, Mwana? Are you good? And then you say that people do not pay, they don't shower. Hallelujah. Oh, drive the why do you fast? Drive the sister. Why do you fast, sister, yet you're speaking such? Let's indeed get born again. We'll just at the end of the day, and we end up with nothing. Over 100 here. The whole over 100 girls. And boys are only like maybe 10 or 20. And boys were just 10 or 20. Come and pick upon the car. You say the same one. No, relationship. Try to let's collect money. Tuzimbe yakayumba. But tunavira wano. After here, you'll be having something. Olumalango de wa Christine. After you go to Christine. Christine n'olaba ndaba okuze. Christine, now you are aging. Kama yebazibwe. Praise God. Ate otegeera. And you understand. Nze njaganya abakazi abawala bakuzeekuzeemuko. I want ladies with mature mindset. Tusobola okwezimba. You know we can contribute upon the songs. Kama yebazibwe. N'otuzannya. And then you play them. N'olya sente zaffe. Take the Hallelujah. Amen. Ngo sente z'abawala banaku omulenzi omu. You take money from why do you think you're just like the way you are? Amaziga n'ebikolwa by'oyo omuwala. Tears and the curses from that girl. They are upon you. Ne bw'ogirira myaka emeka. No matter how many years. Ogenda kutuuyana. You will sweat. Naye ng'etuyoziika buyisiwansi nga togenda kufunamu. Pouring down on Mukama waffe yeebazibwe. Baboyi mulokokere ddala. Oba ofunye Jack ne kabeere Jack. Oba ofunye Chris ne kabeere Christine. We don't have much differences by the way. Ate naddala ng'ofunye omuwala omulokole. Akuyamba n'okusabirako. Tuyina ekisa. Bannange twagala. Hallelujah. We care. Kyokka n'aleka ekibiina kino nga bw'okiraba bwe bati. N'agenda mu kayembe. Awali omuwala yamapiddwako like 10 rounds. Yebazibwe. Tusituke, tusabe, twenenye, obubi obutono, naddala omutyayo obuli ku mitima gyaffe. You have to love your friend as you love your neighbor as you love yourself. Kiragiro Mukama Kristo teyatulekera. Ne bw'oligenda mu church yawa. Naye nga tukyusiza mutima gwo. Nga tolina kwagala. Nga tolina kusonyiwa mutima gwo. Nga tolumirirwa. Obulokole bukumenyera bwereere. I'm sorry to tell you this. Nawe atannalokoka. Ne bw'onootula mu church n'ojja n'osaba. Ne bakugamba lokoka n'ogaana. Muganda wange bwekyereya. Singa wavaawo dda w'oli. I'm telling you the truth. Wekeereya. Singa walokoka. Walawo olisinga ono gunja kukima n'olina kyana kukima kati agenda okukima n'omulala. N'akuza kusanja naye mulala.
on Sunday is another let me try them all. You're delaying yourself. Please get saved. Olokokere ddala nawe omulokole maama wange gwe yayita holi maidi erinnya lino bw'onoolikozesa n'olisabiramu nga weyita holi. Just a name. It's not going to change you. Olina okwekyusa. Nkiddamu. Let us avoid hate. Mpulira n'obubi ku mutima gwange. Mukama ffe yeebazibwe. I don't know why this thing is sticking me deep. Kijja. Tuyina obukyayi bungi. Tuyina enge. Ate mu kkanisa. Tukola obukukulukukula obutalina magezi. Netwekubamu obutalina magezi. Tweteereya. Tukumanyira bwereere. Twenenye. Let us stand up. Ate twenenye. Abapraise banetulokoke tumalirire sadi atukozesezza nnyo abakwaya. I was once in the choir. Sijja balimba naye nga tenyina kaboyi ne mubeeramu omuwala omu yali wa mwoyo nnyo nafuna ekirooto nga Mukama muganya okuweereza naffe. She stepped down. Nava ku kituuti netusigala nga tuweereza. Mwe muli abenda, mwe muli abakola bye baagala, mwe muli abakoowu, mwe muli abambala bwambazi yunifoomu. Bwetyo kyate yali ey'amaanyi n'abayusa ab'amaanyi n'esaanawo. Yalina erinnya kyaki ne kwaya yalina erinnya nga bagiyita unique band. Bwetyo obwenzi ne bugisaanyaawo. Kakati gwali mu kwaya. I'm arguing you. Weekolemu omulimu. Ba mu bukuukuulu. Wamanyi nga bw'onoonya ssente za renti. Oyo gwoliko gwokola nayo olugambo. Ali ku visa ya kampani. Kayina nga kyateekamu okujja wano. Watunda na kibanja kya maama wo. Right now mukazi wati yalindira omusindikira sente n'ekikumi takifunanga. Naye ono okwerwanako. Mukama kugyeko ekikolimo. Wadde mukubala bayingira nga bwe bafuluma. Nga bw'obakolimira omwezi bwe baliko. Kyokka nawe neweera nti nawe oli mu kukibi ky'okola. Abakwaya mulina obukyayi, tulina olugambo, tetwagaliza, tuli bakodo, tuli bakopi. Mukama kino talina yunifoomu. Netukyasomera ne tuddira nsi tumuwayo ka yunifoomu. Mulinaabira nga talina mmere nga bwe wekka akola n'otawaayo akasente k'omwana munno alyeko ku kamere. Abaganda bulabule butumenya bwereere. Tudwe mu maaso ga Mukama tweyale nga naawe atannalokoka bw'osembera. Sista sembeza Mukama mu bulamu bwo. Kozi tomanyi lwaki okyakwatiddwa na leero ngeri gy'olimu. Oyinza okuba ng'olina omulimu naye nga mukwano gwange tegukumala byetaagisa byo. Nga Mukama yakwata emikisa gyonna n'agifunya n'agamba bw'alinzikiriza ndita amakubo ndimuwa feva. Kati olyawo okawogamba nze banesimanyi namu ndi kumpi kita newasembeze Kristo. Bijja kulaba enjawulo. Bijja kulaba byobadde okaabira nga bikoze bitya. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kale mukadde kano kenyina bakwaya mujja mutindinge ng'abalokoka bwe musembera. Waliwo n'abaseeseetuka. Nze buli webayita abalokoka ndokoka. Oba nkimanyi ndi muntu nyambadde mubiri. Nsobola okwesooza. Nsobola okukola enkuttu. You made a great choice. Renewing your soul with God. Obulokozi bwo ne Katonda tuli bantu tusobya ne Katonda waffe aliwo okutusonyiwa. He's here to forgive us. Pastor, please pray for our sister. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Amen. Bible egamba etya? How does the Bible says? Tokuba alokoka. What if one gets saved? Eggulu likola ki? The heavens Kati ffe tuli baana baani? now please. Njagala kulaba essanyu ly'okulokoka kw'omuntu. Oyo Kristo Yesu we yajja mu bulamu bwaffe, When Jesus came to our lives, tetwasigala kyeki. we never remained the same. Hallelujah. Nze nazaalibwa nga ndi I musiraamu, was born Muslim. neefuukako lasitamaani, I turned to last naye Kristo Yesu yankola ebirungi. but Jesus Christ did me well. From a rasta to a pastor. Okuva ku person of the last Amen. Mulinde essanyu n'emirembe, Feel happiness and peace. kubanga mu Kristo Yesu Because in Christ mwe muli amaanyi agatasaanira. there is a unique power. Muyimuse waggulu tamuyimuse. Lift him to Tukwebaza my Kristo Yesu olw'ekiro We ky'olwaleero. thank you, God, for this day. Olw'abaana bo bano Mukama Katonda, For your kids, God. b'okutte ku mitima gyabwe Where you have touched their hearts. ne babulira okusalibwa. And they've had they've got convicted. Mukama Taata yanyiriza obulamu bwabwe. Please welcome their lives. Tuyimuse emyoyo gyabwe, We lift their tuyimuse souls, emibiri gyabwe we lift gy'oli. their bodies before you. Nga bwe bazze mu maaso go As they're Mukama before you, God, ne bawaayo obulamu bwabwe and they Mukama. give their lives unto you. Nsabye obakyuse We Mukama pray to Katonda, change them, God, basobole okuwesa erinnya so that they ly'ekitiibwa. glorify your name. Emabega waabwe wabeereyo abalokoka bangi But behind them, there's bakozese ng'ebibya use them as vessels Mukama Katonda okuleeta bangi to ly'ekitiibwa. bring more unto your name. Okulokoka kwabwe Mukama Let their salvation kuyimusa amawanga, lift nations, kulokole abasamize, save witches, kulokole abenzi. save kings. Buli mwana wayimiridde wano, For every child is sitting ekkubo ly'abadde front of you, atambulira, for the part that is mu moving you, kigulupu ky'abadde for the group atuulamu, that been sitting emabega waabo bonna behind basike. them, let him pull them. Leka bakozese okola obulungi bw'erinnya. Let them be used for the good, for second goodness of God. Tugenda kwatula We're ebintu. going to confess these words. Ayi Yesu, And God, tuyiga ebigambo ebirungi apart from the good ones, n'enkwatibwako, that God touched. era nkizudde, And I found it, n'ensalawo n'omutima and gwange, I said in my heart, twetwalire obeere obulokozi take bwange. care of my soul. Olwaleero ndokose Today I said, Yesu Kristo, Jesus Christ, Omwana Katonda omulamu, Son of the living God, nsabye I pray ondokole to save me era nange in needs when nzikiriza I'll accept obeere omulokozi to wange. be my Savior. Amanya gange agagumisiriza My okuseera hands, nsabye ogajje mu kitabo ky'okufa, you want to gawandiike go mu kitabo to be ky'okufa. noted in the book. Okuva leero n'emirembe gyonna, bw'abankulembera, bw'abanungamya, bw'abankozesa, bale ebibala ebirungi, wesa erinnya ly'ekitiibwa. to glorify your Mukama name. Katonda, Lord Jesus, leka mbeeremu abo let me be among b'osanyukira, those b'oyagala. that you love. Ekisa okuyimirira, Give me grace to stand, kalega by'omulokole, so that I break wesa erinnya ly'ekitiibwa, to glorify your name. erinnya lya Mukama waffe Yesu In the name Kristo. of Jesus. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Okubanguza abalungi, Amen. tusanyuse nnyo olw'okulokoka. We're happy for you.